background gyalina ne yali Raggae Dandi Dr. Dandi commonly known as naye nalabye ekigambo kino mu kalulu okalaba njagala kwesimbawo olinamu ebigambo by'okugamba abantu naye nakizudde nti akalulu buli kimu osobola okukikola Nalukoola yayimbye yali muyimbi Dr. Dandi yali yagaano yimba ng'agamba kyonna kimala asigenda zukusa mizimu gyafa naye kampeni yatuuse ng'abantu bano olina okukolayo kantu obayimbiramu bambi naye kino njalo kikutegeeza kanso Nalukoola abantu mwenna mulabire ku kanso Nalukoola bw'olabanga talenti yo nga ntono ddayo osome bakubalya ku talenti beesonyi kuba Nalukoola yandibadde omu ku bayimbi abatubonyaabonya mu industry eno nga tava ku ssimu yo nti Semine wakitozannya akayimba kange naye ng'omubuuza ddala nkakolere kikano siganye wamuwona omuntu akula ne talenti era ogiwulira nga tebulamu ne talenti ya Nalukoola kali ntono nga bulamu bwansi n'agenda mu mateeka g'ategeera buli watuuka mu mateeka n'ebyobufuzi agamba akasajja kwogera bulungi naye ayimbemu bamutuwe nyenje zifa tezikunkumuka wano we tuli waliwo omuvubuka mukwano gwange bamuyitanga Black Boy era twasinkananga nnyo wano naye eyo gye twasinkananga mu kuyimba nze ne mukwano gwange ebiseera ebyo bamuyitanga Master Parrot ebiseera ebimu kubanga twali twagala okutumbula talanta zaffe twatambuzanga bigere nenvekamo kya nempite makere mu kivulu nenona Parrot ne tukkirira ku Parkview abo bayitanga ku Texas n'emikwano gyange nga bwe mbagamba ffe twalinga tusoma naye nga mikwano gyange bwe twenkana emyaka bangi nga tebasoma basibu ne banyabo oyo Edi Mwitwe yali tasoma ebiseera ebyo nga nga si muyaaye naye nga tasoma basibu ne banyabo n'omuyimbi omulala gwe twayimbanga naye bamuyitanga Dr. Dandi kati nowuli wano wasinga okunyuma oyo Dr. Dandi olunaku lwa leero bamuyita kanso Nalukoola naye ebiseera ebyo yali tasoma nga ebiseera ebyo naye yali misomo gyalema tukanga tuli baana bato kati mu ghetto ne walaba baali bantya nze nali nsoma nali mu senior 5 era nga bezija netandika okwogera oluzungu nga badda bbali bonna nange mpita bwakiri nnyimbeyo kavaasi era nga bamulabye wano nti munnabyabufuzi eba chance y'amaanyi okwogerako eri enkuyanja y'abantu ng'eno naffe abayimbi kyabeera nga kyamuwendo okufuna chance okulaga ekitone kyo mu bantu abakuŋŋaanye kuba bangi bajjanga naye tebafunanga chance ayo yaddukanga mpola mpola bw'ati najja nina akayimba ke twayimbanga bakayitanga batya hot guys in town bakayitanga hot guys in town nga hot guys in town ye Bobi Wine nani nechaliwe Parrot kati nga tukubwa muziki hot guys in town Mr. Bobi Wine hot guys in town Master Parrot you should be lucky to receive a message from us it is your choice to either dance or listen kati Dandi abamabeka nga muyitayo naye kyajjukira bye wayimbanga kamanyumizemu okyakajjukira soko tukubiremu ono Dr. Dandi bwe yajjanga ngafunye ekyasi ng'agamba nange kambasabule ng'atandika I feel so proud of Dr. Dandi lwaki tobibajjukiza when I feature these two hot guys they singing so the dancing so the walking omusajja oyo anasi twafunye nno obuzibu bannaaye Dr. Dandi twalyoka ne tutabeerawo kubanga kirabika twamuwona omulendo gwa Nalukoola gwaniba yaddeko ogwa Dr. Dandi singa abasumbuwa singa alingaani obwo ani asinga okusinga ate lwaga mafini akuzemu naye tanyita mmeka kazinda anti omuwulirira wansi eri
Namukulu Simon then nabadde nsooseewo bwali tadde akayimba kange nenyimba nga bano tebannajja ng'omugamba Dr. Dani ne bano abasatu atwayagala obagobe Dr. Dandi naye nga Dr. Dani ye kanso Elias Nalukoola bw'oba omulabyemu akalungi osobola okumuwa akalungi Dr. Liya ewali aki ano ba Dr. Kwefu ebyo nno byebyo ebyabadde olunaku olw'ejjo nkomawo kugaba ssente genda masukira nga tubwatula bingo *238#, ate nkomawo okubeera nga ate nga bimitwalo emirala 10.